Ndi bulungi ogamba ki? Presidential advisor. Omubwati. Asoko twogere ku kino ekibadde wano olunaku olwaleero. Alhamdulillah nebaza Allah olw'ekitiibwa kye asobodde okuba nga atusako Sheikh Menk, Mufti Menk okuba nga azze mu Uganda. Atusomeseza ebintu bingi naye mu byasomeseza mubaddemu obuteeboola, okwagalana, okuba okwekkiririzaamu n'okwagala, love yourself. Bagamba Seka Zubadu Fulufiga ne baleese omukulu tumulese Fulufiga akimazi ate yanyumye. Alhamdulillah. Mashallah. So mu byonna kyenjizeemu tulina ebintu bingi, tulina kuyiga kwekkiririzaamu na kwagalana n'okweyagala kubanga aboogezi badde bangi naye nakooti nze omwogezi Ajiba Kaloba owa Kaloba Properties bwe mwadde atandika okwogera era kyafokasinzeeko ekyokuba nti nno twekkiririzaamu n'okukola n'okuba ne ssente. Ate Ajamisi Kigulu naye bw'avudde okwogera n'olabira ddala nti ebintu by'osoma mu katabo ka Ajamisi Kigulu bye bimu bikwenkaleginga okuba ng'osobola okubeera okuva bikwenkaleginga okulaba nti weeyongerako omuvinga. Sometimes tuganya okwekkiririzaamu tetulina confidence muffe, tetweyagala ng'abantu, tuboolagana, twewala awatali na nsonga. So byebintu byebadde basinzeeko okusaka essira naye inshallah Mungu mugagga asobodde okumuleeta ate ffe tumwagala kubanga tuba tumulabira ku social media. Mufti Menk si abasiraamu bokka nga newankubadde n'eddiini y'Obuyisiraamu tujagala. Nze njaganya eddiini y'Obuyisiraamu nakulya mu basiraamu ate abasiraamu banjawulo ku bantu abalala bagaba basembeza buli muntu. Nze mama wa Ajamisi Kigulu yansembeza nga ndi muto ne Ajatina Olumpunga banjagala ng'omwana ate ne ba Ajamisi Kigulu bakuze ne bagaggawala ne bansembeza nga sister waabwe. So abasiraamu balina okwagala okwaddala. Nze Ajamisi Kigulu yanjagazako eddiini y'Obuyisiraamu ne Yasin era wennyini since wetwoleddwa abantu abasiraamu ogambye abasiraamu balungi bagaba ate bagaba n'omwami wange musiraamu. Don't you think it would have been better for you kubanga osiramuka? Obusiraamu okukkiriza era kyekyo Mufti Menk akyogeddeko abantu abasinga era akyogeddeko n'agamba nti okeera ku makya n'oyagala omusajja n'omuzaala mu buzaazi mwana nga tomanyi gwogoberedde oba mulungi oba mulaba asireyinga oba bamukuba ebifaananyi oli ku Snapchat abikuweereza n'okeera ku makya n'omuzaalamu n'omwana nga tomaze kumanya ozaala mwani ozaala muki musajja wa future basi wa future osazeewo obufumbo temunaba nakumanya ki what and what. So ekyokusiramuka si kyakupapira kuba n'omwami agwenfumbira musiraamu. Abasajja abasiraamu bankizo banjawulomu. Maybe Allah gwe tusinza ow'obuyinza Allah y'omu gwe tusinza ye Yesu Kristo ye Nabbi Muhammadi bw'omusinza n'omukkiririzaamu nsuubira nti osobola okuba nga ofaananganako ngasinja ku bigambo Mufti Menk byakuwadde Fulufiga obitutte kuba mulimu bannayuganda Yesu guno mulundi gwakusatu ng'ajja wano abibabuulira ne mumala ne mubirekaawo. Kyamukisa mungi agenza okuyogerako ebisinga nga mbikola era nga nneeyisanga byo kuba nga nze ntambulira ku mazima n'okufumintiriza success and fair based on and reality mwesinga okutambulira naye ebigambo byasinze okukoonako byonna mbikola lwakuba tulina obuzibu wano mu Uganda tusize nnyo obukyayi okusinga okusiga obuganzi ne gwoyagala akeera ku makya n'akwefuulira gwoyamba akeera ku makya n'akwefuulira naye ffe tugenda kukomawo okwagala abantu nakuyamba osigala oyagala abo Katonda mwakublessingira. Ffe tulina ensonga lwaki tuli blessed, tulina ensonga lwaki tustandiza strong because Katonda akebera mitima takebera ngoye takebera biki akujajinga okusinzira ku mutima kutakebera bitabo takebera degrees no way ajajinga okusinzira omutima gwe guli enneeyisaayo n'endowoozayo n'akuwa n'akugabirira n'alaba baki bosobola kuba abalaba nti osobola oyambako obogattako. Ebintu bino ebisinga bibadde live ku social media naye nabwe nsomye comment bagamba ne Fulufiga atudde mu front seat oluzungu alutegeera. Oluzungu luyingiriramu waawo ku byonna byenkunyonyodde waliwo kye batayogeddeeko oba kyesitegedde. No, twagala okularifying ntudde ku front mpaka kaadi yange ogirabe kaadi eno ogiraba sibadde wa tiketi ndi wa kaadi kubanga ndi president's advisor. Yes kingwanira ate saafunyeemu nafunye n'ez'abayambi bange naze nga ndi special awo wentudde oyinza okuza nti neereese mbadde special
kati gwe yasoma SST bakuyise mubino muno mukadi mwabaddemu science mulimu forensics kakati gwe munnange yasoma oluzungu dinda oluzungu lwe banakuyitira tunatera okutta maama ani yakwambaza olunaku olwali kozi bali banyogera kugira mu sharia akisinziira engoye z'abantu abamu tuziwa ekitiibwa abantu bakumanyi gwe Jennifer n'emikolo wawoolaga n'abantu ki boogenda okubeeramu abantu bakimanyi bulungi nti bampita Jennifer togenda kukyegaana salyayo abantu njiwa ekitiibwa naye nga nayambaziddwa Sid Bridals ate makeup wa Esther School of Beauty so umanya wendaga n'abantu kibengendamu kiki ekibeesinga naabo bekikwatagana naabo kusigala nga obawadde ekitiibwa ate nga tebatyobodde salya yaabwe njirese naye nga ate mbawadde ekitiibwa mu nnyambala okusinza ku mukolo gwe mbaddeko so ayogedde ku kuwangana ebitiibwa n'okwagalana Mufti Menk ndowooza oluzungu otegedde nti mbadde nnumanyi okyaliko omuzungu aga nti president toyanza nnyo geno omukulu ogamba otya obulamu mulungi neyagala sina kuno omukolo gwe tewagutegedde nabadde nga ndi ne mukama wange Jennifer full figure naye nawasoose nengenda kwera obwedda mwendi but when we look at that dress code at least wandifunyeyo ekanzu president omulamba nasoose nekomawo ekiro nakubyewo leete nate nsubira kusanga nga guwedde naye sanze nga mufti bamuyita mufti ng'ayogera nina message gyenkutte ekwatagana engeri gyendi president wa TikTok ayina kyayogedde ekikwatagana na internet n'agamba nti ojja kukola ekintu ng'onoonya likes kumbe weekomerera ng'ogenda kufuna obuzibu n'agamba abantu bangi bali ku TikTok oba ku medias ng'obulamu bwabwe obuli ku internet si bwe bali mu reality era ekintu ekyo mbirikodinze bulungi byayogedde bikwatagana ne media nembiteeka ku page yange nembipostinga ayina message gyawadde abantu bonna abakozesa media kubanza ekinkwatako byebintu ebikwatagana ne media ensonga lwaki ndikodinze mu paati eyo nengipostinga abantu beeyise bulungi ku media era naye kyabadde ayogera nokifaako nyo should we say ogenda kuba otakinga message eno eri abantu bokulembera yes ensonga lwaki nsobodde mu bintu byonna byayogedde ntandikidde ku ya media nenjikutulamu nenjipostinga njiwadde abaana nenjibateerayo bafunemu ekyokuyiga kuba ku internet tulinako abasiraamu n'abatali basiraamu but omuntu ng'ono obuvunaanyizibwa okulaba ng'ayogedde ku bintu ngaffe bye tubadde tubagamba buli lunaku mweyise bulungi era naye akyogedde kyekintu kyenkuttemu koze siri musajja musiraamu ndi mulokole era mbadde bodyguard wa full figure nemutuusa wano nengende ntinda bwe sawa nga ziizo nengamba kangendeyo nemukubira nagamba yingira bwe nyingire nendaba ng'ali eri ku toopu nesituukayo nesigala eno nensanga ekirungi omusajja atandise okwogera omutabani wo ogere ku nsonga z'okuba nti should we say nti nekino kyokuba nti omukulu agudde n'ayogera kwezi embeera precious ngwenga president kikyomusuubiza okuba nga kikimuzaako sofa pressure accordingly tiimu ye gyalina ku internet bawera obutaweera bawera nkolokooto batwewerera ngaffe abamusiba nabo nga engeri gye bali otwewerera naffe tetutudde anaasinga munne amaanyi ajja kusiba munne kuba biri muno okutiba batwewerera omuntu najja nakomentinga ku vidiyo yo nakugamba tujja kutta gwe oli Munyarwanda toyingira mu nsonga za Bwakabaka bwa Buganda ffe tetufuddeyo mu Katonda bwe yali atutonda buli muntu yamuwa olunaku lwe olw'okufa nze Frank nyinza okuwangala ningamba ngenda nyinza obutafa kintu kyonna ng'osuubira kunzita n'emiggo nefa accident oba nefa siriimu Katonda buli muntu yamuwa olunaku lwe oyinza okufuna accident n'okutuka emikono n'amagulu naye n'osigalawo so abo baneewerera okunzita nze sifuddeeyo bino ebintu nabiyingiramu nga sikakiddwa nga sifoosingiddwa n'abantu abamu bagamba ku social media mbu tewali yakulonda abo be bamanyi kati olaba ne president wa Uganda Museveni gwe tulina awala bagamba tebamulonda ebyo tubiruddemu twabimanyiira nze nina ttiimu yange nga Frank abaana bandonda weebali oba babiri oba basatu be baluwa era bende nabo kati kisembayo njagala kubaagaliza emirembe n'obumu Uganda zaabu olaba gatukyaza abantu ab'ekika bw'ekiti n'okuyisa obulungi ng'abaana abato abali ku internet
ya kyembasuubiza bwe munayeesa obubi bajja basiba naye engeri gy'oli president tugenda mwezi gwa Ramadan ate mu bantu b'okulira mulimu n'abayisiraamu olinayo enteekateeka eyo nze nja kukwatagana ne furufiga tunoonye omuzikiti ogutuli okumpi nguleyo ng'omuceere ne sukaali n'ebiki ebyo bye basiibirako mbiweeyo omuzikiti ogunaabagundiraanye ekyo nja okukola kuba siri musiraamu sijja kusiiba kale tuyanza president naye kaakati